Njagala okubategeeza nti omukyala oyo gwe mwampeereza ali mu vidiyo eyo alaajana yaggiddwayo mu nnyumba ya boosi we era y'oyo omukyala gw'olaba mu kifaananyi. Njagala okwebaza abakampani ye bwe tutyo twabatuukiridde ne bakola ekyasobose mangu okulaba nti bamuggyayo. Essaawa eno ali ku woofiisi. Mbeebaza kansuso abampeereza vidiyo eno abankontakitinze ne munsaba obuyambi buno n'abakampani ya Extension Force International okuba nti mwasitukiddemu mangu okulaba nti omukyala ono anunulibwa mu nnyumba gye yabadde agamba nti tafunirayo mirembe kuba nti essaawa eno ali ku woofiisi. Ali ku woofiisi ebifaananyi byebyo, so mbeebaza era mwekuumire mu guruupu eno. Tujja kuba tubawa updates bwe wabaawo omuntu alina obuzibu era mukole nga bwe mwakoze mumumpeereze wano. Nja kuba nkontakitinga buli omu yenna tulabe kye tusobola okukola mu bwangu ddala, naye nga Nakintu essaawa eno ali ku woofiisi ebifaananyi byebyo. So abatuukirira famire ye n'abalabye akavidiyo ako bonna mubagambe nti omukyala ono essaawa eno ali ku woofiisi. Ali ku woofiisi ye emuvunaanyizibwako e Saudi Arabia. Ate era ne be twabadde tudisikaasinga nabo nga mikwano gye nti ayagala kudda waka, advice yange nga bwe nabagambye ejja kubeera nti bw'aba afunye omukisa ne bamugamba okukola mu nnyumba endala agenda akole mu nnyumba endala, kubanga ebiseera ebisinga abantu era bagamba nti babonaabona ne badda wano ate era amaliriza avudde wano ng'ayagala kuddayo. So bw'aba afunye omukisa ne bamuwa ennyumba endala agenda akola. Ennyumba z'Abawarabu zonna si ze zimu. So mwebale nnyo mwekuumire mu guruupu eno. Nsigadde nze Calvin Kayanja. Njagala okubategeeza nti omukyala oyo gwe mwampeereza ali mu vidiyo eyo alaajana yaggiddwayo mu nnyumba ya boosi we era y'oyo omukyala gw'olaba mu kifaananyi. Njagala okwebaza abakampani ye bwe tutyo twabatuukiridde ne bakola ekyasobose mangu okulaba nti bamuggyayo. Essaawa eno ali ku woofiisi. Mbeebaza kansuso abampeereza vidiyo eno abankontakitinze ne munsaba obuyambi buno n'abakampani ya Extension Force International okuba nti mwasitukiddemu mangu okulaba nti omukyala ono anunulibwa mu nnyumba gye yabadde agamba nti tafunirayo mirembe kuba nti essaawa eno ali ku woofiisi. Ali ku woofiisi ebifaananyi byebyo, so mbeebaza era mwekuumire mu guruupu eno. Tujja kuba tubawa updates bwe wabaawo omuntu alina obuzibu era mukole nga bwe mwakoze mumumpeereze wano. Nja kuba nkontakitinga buli omu yenna tulabe kye tusobola okukola mu bwangu ddala, naye nga Nakintu essaawa eno ali ku woofiisi ebifaananyi byebyo. So abatuukirira famire ye n'abalabye akavidiyo ako bonna mubagambe nti omukyala ono essaawa eno ali ku woofiisi. Ali ku woofiisi ye emuvunaanyizibwako e Saudi Arabia. Ate era ne be twabadde tudisikaasinga nabo nga mikwano gye nti ayagala kudda waka, advice yange nga bwe nabagambye ejja kubeera nti bw'aba afunye omukisa ne bamugamba okukola mu nnyumba endala agenda akole mu nnyumba endala, kubanga ebiseera ebisinga abantu era bagamba nti babonaabona ne badda wano ate era amaliriza avudde wano ng'ayagala kuddayo. So bw'aba afunye omukisa ne bamuwa ennyumba endala agenda akola. Ennyumba z'Abawarabu zonna si ze zimu. So mwebale nnyo mwekuumire mu guruupu eno. Nsigadde nze Calvin Kayanja.